ebbanga ly'omala ng'okola n'obudde bwonna bw'omala ng'okola byonna birungi, naye buli lunaku lw'otafisse oba tolina ky'okoze, naye oba osobodde okusasula renti n'osasula w'osula, abali e Bulaya n'osasula mortgage, buli kimu ne kitambula, yes, oba tolina ky'oyingiza kuba oba tolina ky'ofissizza. Bw'oba gy'oli, oba oli mu nsi kisifaayo, okuŋŋanyiza ssente mu nsi mw'oli kizibu, naddala mmwe abali e Bulaaya. Bw'oba oli Uganda kyangu, kubanga bw'ofuna omutwalo osobola okubaako w'oguteekaya ne gukola. Nja kusaba funayo ssente entini z'osobola, oba mutwalo oba 2,000, ne wobeera Bulaaya funayo ssente z'osobola, ne bwe ziba 5,000 ne bwe guba mutwalo oba 2,000. Buli lunaku oba wayingiza oba tewayingiza zisindike zigende ku akawunti ye Uganda. Bw'oba oli Uganda, funayo akawunti okutava ssente giteeke ku fixed deposit nga ssente tezivaayo. Buli lunaku lw'oba wagenze n'okola, bw'ofunayo emitwalo ne bwe giba 5 gwe tolako 2, ogenda ogyogenga bw'oyagala, naye ekikulu kyakufissa buli lunaku, oba kyakubeera nga buli wiiki eweddeko obaako ky'ofissa. Buli lunaku lw'oba tewafissizza oba tolina ky'okoledde future yo, ekyo njagala okitwale. Ne bw'olikola n'obeera ku mulimu emyaka 2 nga buli lunaku ofuna ssente nga nnyingi, naye nga z'ofuna zonna nga bw'ozifuna bwe ziggwawo, ojja kuba tolina ky'okoze. Nze ndabyeko ebintu eby'amaanyi bye neekoledde ng'omuntu, seewolangako bbanja eyasijja kwewola bbanja, naye buli lunaku lwenkera ku makya n'enkola n'enfunayo, mbaako ssente zenteeka ku akawunti yange nga manye ezo tezigenda kuvaayo. Bw'oba oli Bulaaya zisindike Uganda ezo zifulume, tosobola kuŋŋanya ssente ng'oli bweru. Teri lunaku lw'ojja kuzookuka olabe ku $5,000,000 nga ziri awo ku akawunti mbu zitudde. Naye osobola okukola ebintu ebiri valuable mu $2,500,000 oba 10, naye nga tokwatangako na $5,000,000 mu kaashi. Ssente z'ogamba okukwatako ebiseera ebisinga tolizikwatako, naye ate bw'obeera ng'okola ekintu buli lunaku, ssente ojja zirabako. Bangi nnyo beweewaanyisa nga takwatangako $5,000,000 zize, naye ng'alina ebintu ebikwata mu bukadde 15,000, 2, obukadde 5, obukadde 7, naye nga bw'omugamba ddiyo akwatako $5,000,000 nga za kaashi tali lukugamba. Muganda wange, ku ssente z'okola oba otunda myero oba okola ki, togwamu maanyi ng'olowooza ssente olina zikolera mu Amerika. Togwamu maanyi olw'okuba baakuma visa ng'olowooza mbu ssente olina zikolera eyo. Ku kyeyo gy'oli, oba oli mu bakadde oba okola ki, oba oyonja biyigo oba okola ki, gwe ku ssente ze bakusasudde kwatako $1 ntini nnyo ozisindike ku akawunti yo. Omwaka bwe guggwako ne oba wadde oteekayo $20,000, omwaka bwe guggwako toba na ssente ze zimu. Tokuŋŋanya ssente w'okolera mbu oliziweza mbu ozisindike Uganda, nedda. Wabula buli bakusasula kwatako ssente ntini, oba ocontributinze ku lunaku ate oba ocontributinze ku bulamu bwo. Over time newaliita emyaka 2 nga buli lunaku obadde otekayo oba buli wiiki obadde otekayo $20,000. Bw'olimalako omwaka bujja kuba bukadde, tegijja kuba $20,000. Tolinda ssente nnyingi ku sevinga, wabula ku buli kitini ky'ofuna toolako. Ku buli ssente eyingira mu nsawo yo togikkiriza genda yonna ne bw'oba olina obuvunaanyizibwa bwenkanawo. N'abasukulu fees baleke babanje kuba singa oba toziina era basobola okukubanja. Sasulako z'osobola. Lekerawo ogamba ekigambo nti munnange ssente sifissa yadde kubanga nsasula school fees, nedda. Baleke nabo bagumiikirize baweeko emu ekitundu ogiteeke ku akawunti yo. Lwaki? Ne bw'olizimalayo zonna omwana ayinza obutafuna mulimu ng'ate amaze okusoma, ate nga nawe tolina kyogatteko n'ofundikira obulamu bwo nga bugenze mu matigga. Bw'okaddiwa tosuubira kwewola, emyaka giba gigenze. Kolerera security yo, buli ssente gy'oyingiza toolako entini z'ofissa. Ne bwe ziba ntini zitya, akatini konna bwe kabeeramu obungi kafuuka ekinene. Tolinda kusevinga kingi, sevinga akatini. Ne bwe giba $10,000 wadde oli mu Canada oba mu America, $10,000 giyinza okuba tegirina makulu mu Canada, naye Uganda girina amakulu. Oluvannyuma lw'omwaka tegiba $10,000 bwe bukadde. Kitegedde? Lekera okubeera eyo okwenyooma mbu nze nfuna $5,000 gyokka ate n'emperera biki obuvunaanyizibwa. Nga tonnaweereza bw'oweereza ssente ejjako 10 ligende ku akawunti yo oba 2. Bw'oweereza obaweereze babudgetingiremu ezo eziriwo kuba singa era obadde toziina. Ne bw'ofa nga tosobodde zifuna bo tebajja kufa kubanga tobaweereza. Abajja kubeerawo
noyo omwana gwe weeraliikirira atasoma kusoma si kufuna osobola osoma n'otafuna mulimu naye gwa yennyini atoola school fees gw'ofisizza ki setingawo obulamu obulabulirira gw'oweerera omanye nti wadde muweerera naye nnyina omulabirira kitwale bw'otyo school fees obalansi ng'eryato waayo z'osobola ebibuuzo batuula byebimu ebibuuzo bya Uganda byonna batuula byebimu ebibuuzo mu nsi yonna omusiru aba musiru ne bw'asomera wa nze abagomosa nava Masaka nenzija nensomerako sirina ssomero linasomera muli abbeeyi sibeerangako ku Harvard ne buli lunaku nvamu ebigambo ebigattako kulowooza nasomerawa ebisinga lesoni ezisinga okukyusa obulamu ensi yezituyigiriza obusiru butalaba nsobiza abalala n'oyigamu obusiru butakera ku makya n'okoppa abalala kye bakola ne bafuna obusiru kukkiriza nti oli mugezi n'otalaba abalala bye bakola n'osuubira nti osobola okubakoppako obusiru butaba na matu kuwuliriza balala bye bakola oba bye bagamba bw'obeera ng'owuliriza ng'osobola okukoppa ng'osobola n'okulaba ensobi z'abalala n'oziyigirako olunaku lw'olikeera n'obeera ng'okola ebyo bisatu obeera mugezi ayitiridde ennyo kubanga buli kimu osobola okikyusa mu bulamu bwo beera bulungi ze nkwagala nnyo ate nkwagaliza byonjagaliza oba tonjagala nange era bwentyo kitegedde